Honorable Akamba was arrested, not even like a chicken thief. Grabbed. The tendency from my experience here is for our colleagues from NRM to think violations are limited to us. I told you here at the beginning of this parliament, I was in B2 in Maxon, where former Vice President Gilbert Bukenya had been a resident, where the Honorable Jim Mwezi had been a resident, the Honorable Mike Mukula, Vice Chairman of NRM, had been a resident. You need to understand how President Museveni works. Many of you, one by one, you will find yourself in prison. You can sit here comfortably because they are talking about Besgye, his opposition. That Besgye we are talking about was the one treating Museveni. Nearly Museveni died in Rwanda, but Besgye treated him. This is how he's paying him. This is how he will pay you. You can pretend. Thank you, no, Semuju, for giving. It's a very serious matter. When rights are, that's universal. Mr. Speaker, I raised here the issue of Dr. Besgye being kidnapped from Nairobi, where he had gone to attend the book launch of the Honorable Martha Karua. That is more than, it was on December, it was November. 2 months later, the statement hasn't been brought. The Honorable Mwijuche is raising the issue of continuing to violate his rights even when he's in prison. The Attorney General has been summoned, the Deputy, I don't know, has gone where, and all these good people are just looking at us. So why are you in government if you are of no value to Parliament? That they are raising issues. I have seen the Honorable Nankabirwa here when she was Chief Whip. Every matter you raised, she would excuse herself for 5 minutes and she brings an answer. Today they are all seated. Wait for your day. Honorable colleagues, the Attorney General and the Minister for Justice and Constitutional Affairs is trying to dodge these critical issues that we are raising of human rights violations. The Deputy Attorney General was here yesterday. He told us he had written to Parliament to get information of the concerns raised about Dr. Kiiza Besigye. And he was meant to give us feedback. Now they are all absent. Honorable Speaker, government is now present. And government is the one detaining Dr. Kiiza Besigye. So government should be able to be answerable to this issue. Honorable Speaker, what happens if the Attorney General is called again next week on Tuesday to State House or wherever for an urgent, I don't know what? Does government not remain present? Because government is here and it is represented and they should be answerable to these issues. Honorable Speaker, we were here paying tribute to Honorable Segirinya and we raised concerns about how this House let down Honorable Segirinya. He was denied bail. We raised those concerns. The presiding officer, he told us, those are matters of court. He said, but the man is sick. Eventually, he was granted bail. He was rearrested outside prisons. We brought the matter here, Honorable Speaker. As presiding officers, he told us that matter is in court. But we let the man down. He eventually died because we could not stand up for one of our own. Honorable Speaker, are we waiting for you to announce to us that Dr. Kiiza Besigye, former, because he was in the Constituent Assembly, former minister and all these different things, then you tell us to stand up, observe a moment of silence, to pay tribute to him. Are we waiting for that? Because even Tuesday, one of the concerns about Dr. Kiiza Besigye is food. The last we checked, they have denied him food from his family because he has concerns and he's entitled to that. Any day that passes by without these issues being addressed, it puts his life in jeopardy. Are we waiting for that very critical time when tables have turned and then we are here saying all manner of things, rest in peace? Right, Honorable Speaker, we have let down too many people. Let's not let down Dr. Kiiza Besigye as well. We can pick Honorable Court. Honorable, who you go, you raid Luzira, you pick out a person on behalf of Parliament, and then it goes on record Parliament we did. Huh? Oh, sorry, not a court. A court is a dangerous one, we shouldn't involve him. I would send Honorable Zake then instead of a court. Because, now, so, honorable colleagues, we have
I remember the time of Honorable Segirinya, which you're talking about. Honorable here, Mpuga, came here, presented a comparing case, and we sent a committee. So, on this one, what I'm going to do, and I want to clarify for the Attorney General, we gave an assignment to the Attorney General and Finance on NDP4, and their meeting was today. He briefed me because they have issues which we raised here that must be concluded upon. It's the Deputy Attorney General who was sent to meet the President over some matters. So what I'm going to do, since they are coming on Tuesday to present a statement with regard to what Honorable Atkins was talking about yesterday, I have consulted with the Chairperson Committee on Human Rights. Let the Committee on Human Rights go visit Dr. Besgye tomorrow, okay? And they make a report which should come on Tuesday, so that once we are debating the statement from government, we also debate the statement, the report of the committee. Honorable Nankabra, I hope, colleague, that settles us for now. Yes, let us send the committee, and then tomorrow, we'll go tomorrow and report back on Tuesday. naye tugenda okubanga obudde buno nga naffe Paalamenti twekoma omumande abayi bugendeyo mulabo babasajja banakkiriza okumulaba then tulina question marks nyingi ez'okuddamu nga bannayuganda kati eno yo oba ogumu ku mukono gwa gavumenti tewakyali akuwa kitiibwa nakulowooza nti statements zetuba tuyisiza zigenda kuba nga ziyisira ensonga lwaki olaba nti ne Supiika agambye nti mugendeeyoko mumukyalireko omusajja inikesi bw'aba afudde baleme kugamba nti ne Paalamenti teyabaako nakyekolawo naye nga naye omulaba emikono gye misibe kubanga abasajja abo be bamu be bajja omukomera no ku bwa Supiika gusobola okukeera enkya ne bamugamba gwe watukiddwa wayogerera Besigye tumute genda tokyama wano kati omu emikono gye misibe tuba twakeetakkuluza kujja fasisaani ng'atuyita baddiikuula tugenda okulaba mbu ate ne Besigye naye wuuno naye mumutaase nga kwegamba tuli wano tufuuse ng'ekisekererwa so statement za Supiika yazikoze okwenaazaako engalo ze naye mulowooza gavumenti yeewuliriza sisuubira nti ewuliriza nga twogedde ku by'abasibe be bateeka mu bikooti by'amagye nga si basirikale ne twogera ku basibe abaabuzibwawo teri kivaayo ne twogera ku basibe abayisibwa mu ngeri embi teri kivaayo so kye mulina okumanya naddala mwe bannamawulire nti kati Museveni mumalirivu okusinga we yali abaddeko omumalirivu era naffe kati tumutya wagamba nti no bakusibe n'alina okuzuulula naye atya n'abalamuzi nabo batya n'abakuuma ekkomera nabo batya kubanga teweewuunya nti akakiiko ka Paalamenti nga kagenza okulaba Dr. Kiiza Besigye balina kusooka kuba mu State House buuza Museveni nti kyebo tubaleke nabo bagende bamulabeko kasitayire twatwana nga nabo babakuba bakomawo ne judiciary ensibe emikono waffe twali badde tusuubiranga Paalamenti gamba Chief Justice tiowaayo Besigye waaki temumuta ffe kubanga tuli 3 arms of government naffe twali badde tugamba nti olw'okuba judiciary ekoleyete twali badde tugiwabulako nti okusinziira ku kigenda maaso Chief Justice Dr. Kiiza Besigye naye afuna obwenkanya naye sisuubira nti nagenda kufuna kubanga kati buli omu ali kuzirinda b'olwange leero Besigye yaliyo enkeera baana ba Nuupu be baliyo ne Supiika naye akugambye tamanyi binaddirira kuba wano buli omu olomosi agenda ekiseera kigenda kutuuka buli omu ng'aliwo ku beyiro ng'ababaka bali ku beyiro be bakiikirira bali ku beyiro nga buli omu talinaawo ssuubi mu nsi Uganda. Twasaba gavumenti ereete statement ku nsonga z'okukwatibwakwe naye mpaka kati gavumenti tevangayo na statement ate nga ensonga ze zeeyongera okujjamu ebintu ebirala mu kusooka twali tusaba statement nga twagala kumanya engeri gye yakwatibwamu kati wenjogerera mulimu ensonga ezikwata ku ddembe lye nga musibe obutakkirizibwa kuweebwa mmere obutakkirizibwa bantu bamu kumukyalira kakati ebyo byonna nga biri awo naye
tubadde nga Paalamenti tuvuddeeyo nnyo kukangula ku ddoboozi ku nsonga za Besigye. Ng'oba oli awo sitwagala nnyo ate kizibu kyonna kimutuukeko oba afiiridde mu kkomera ate tujje wano mu Paalamenti tutandike okukubagiza twogere ebintu ebirungi ate nga twalina omukisa okubeera nti tufulumya amaloboozi tumuyambe naye nga sitwagafulumya. Kyova olaba nga tuvuddeyo ne tulaga obutali bumativu bwaffe eri gavumenti okubeera nti one statement banagireeta bali mu kwebuzaabuza. Ekyokubiri nti eddembe lye ligenda lityobwolwa mu kkomera. Era okusaba kwaffe kubadde nti akakiiko ka Paalamenti akakola ku nsonga z'eddembe ly'obuntu kagendeyo. Era kyamukisa mulungi nti tukkaanyiza Supiika n'awabula nti akakiiko kagendeyo enkya ku Lwokutaano kakyalire Dr. Besgye okwemulugunya kwe tubadde nakwo kafune first hand information era kajje kakole ripooti kuba ripooti ya gavumenti ku nsonga ziri ze twasooka okuwaayo ez'okumukwata e Nairobi batugambye bajja kugireeta Olwokubiri. Katwagala tugatte ripooti y'okumuwamba e Kenya n'eyokubeera nti eddembe lye limugibwako mu kkomera byonna tubitunuulire Olwokubiri oba oli awo tuveemu ne resolutions gavumenti zesobola okuteeka mu nkola kuba tugenze tufuna information ez'enjawulo nti n'embeera ye ey'obulamu si nnungi ng'era waliwo n'amawulire agagamba nti abadde asesema musaayi okusinziira ku information gye tufunye. Kati ebyo byonna nga twetaaga tubifune era tubitegeere. Mujjukira bulungi Oweekitiibwa Ssegirinya bwe yafa bye twali tuteekeddwa okukola n'okwogera ebimu tetwabyogera mu kaseera bwe yali ng'akyali mulamu ng'atwetaaga ate bwe yafa ne tubwogera. So sitwagadde nnyo Paalamenti ebeere nga institution evaayo obuvi nga obuzibu bumaze kugwawo. So kyova olaba ng'olwaleero tubadde tuteekwa okusaba Supiika alagire akakiiko ka Paalamenti kagende e Luzira.